Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo oli ku Yugi Update TV kw'osinzira obbanga otuwuliriza. Kati nno poliisi n'amagye gasambaze ebyogerwa oba ebitambulira ku social media olunaku eziise emabega poliisi okuba road blocks ezagenze maaso n'okutabangula entambula y'ebidduka mu kibuga busaako ne mu makubo agayingira ebyalo. Poliisi n'amagye gabisambaze gagambye nti nebyo ebyogerebwa ebigenda maaso n'okusaturatinga nti nno twakoze road block twasudde ebiddo nga tugezaako kubanga tuwenja Robert Kyagulanyi Ssentamu si bituufu. Batusibako matugambuzi tuli sangu ebyo bintu si bituufu. Wabula yagambye nti nno checkpoints zonna ezaakoleddwa zabadde n'ekigendererwa. Oli ku Yugi Update TV kosinze obbanga otuwuliriza. Tukimanyi bulungi nnyo ennaku eziise poliisi ezeesuula ebisanvu mu kkubo etaddewo checkpoints mu makubo okusobola okulaba nga bablockinga amamotoka gonna agayingira saako n'agafuluma mu kibuga. Amakubo agakwata mu byalo gonna gabaddeko checkpoints, gabaddeko road blocks nga n'ekigendererwa abantu badde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bagezaako kubanga bawenja obuseenene. Poliisi ebadde tetangira buli kidduka, buli ekiyitawo, oba bbaasi oba taxi, bodaboda oba motoka trailers, poliisi yabadde zikyekinga nga kinne kibanoonya munda tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka. N'oluvannyuma poliisi evuddeyo n'ebyesamba n'egamba nti no ffe twakoze operation nga bulijjo tukola operation. Poliisi ng'egenda maaso n'okutebenkeza ebyokwerinda mu ggwanga Uganda, tugenda maaso n'okukola block checks nga tukyekinga mu motoka okusobola okumakinga ebyokwerinda by'eggwanga stable obi stabilizinga. Nagambye oli ku Yugi Update TV gwatanatweyungako osobola okukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe n'okikoonako ojja kubanga osobola bulungi nnyo otweyungako. N'essaawa zaakakati tukyebuuza poliisi kiki yabadde enoonya, kigendwa kya poliisi kyabadde ki, lwaki bukyanga wiiki eno etandika esazeewo okusannyalaza ebidduka, entambula y'ebidduka mu ggwanga Uganda, si mu kibuga, si ku booda, si mu byalo. Kiki bagezaako okuwenja? Poliisi si kyenoonya kyetagamba bannayuganda. Singa evaayo n'ekitugamba oba n'ekirangirira negamba nti nno bannange tuwenja kino wabaawa kitulabiddeko, emikono ajja kukwasako mikono ebiri. Singa kye banoonya olowooza tebaakifuna dda. Kino nno kigenze ku mikutu egya social media ne kyeraliikiriza bannayuganda ne bannansi ti poliisi tebanga yazudde obutabanguko mu ggwanga bwetatubuulira. Poliisi obanga erina kyenoonya ekyattabbu ekyobulabe mu bantu nga tetubuulira kuba amaanyi etaddemu mangi, lwaki tevaayo n'erangirira eggwanga ku ki ekigenda mu maaso kyewenja, eggwanga ne ligiyambako kiwenja. Nagambye dde oli ku Yugi Update TV gwatanatweyungako ekyokukola okimanyi, kirira wansi awo osobole okuba nga otweyungako. Kakati oluvannyuma lw'okudeployinga amagye ne poliisi n'okukola road blocks ezitabaddeewo mu Uganda, buli checkpoint gy'omanyi nti no bayimirirawo aba traffic, ku luno omunnange tewabaddewo ba traffic, ku luno wabaddewo magye nga bakutte emigemera wala nga bagenda mu maaso n'okuba nga bawenja buli taxi, buli mmotoka eyitawo. Bannayuganda bagamba poliisi ebadde mu lukwe lwakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu emuggalire olw'ensonga nti yalina enteekateeka. Jjukira gavumenti ezeetugamba nti kuvanga akalulu ka 2026 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January kaggwa, poliisi yabadde n'enteekateeka oba gavumenti yalina enteekateeka ezikwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yakasuula akalulu ke waati bamutwale ku house arrest. Era weekiti wekyali ze zimu ku zaali strategic za Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wabula we wayitawo ennaku ne bakizuula nti Robert Kyagulanyi Ssentamu maka ge taliiyo, nga bamaze n'okudeployinga amagye geetoolodde makage gasalawundinze area yonna. Ne bakabatema nti mukuuma lubugo lubaale yafuluka dda. Awo ne bakwata ku mutwe ne beetakulatakula ne bagamba yakikoze atya, kiyinzika kitya, tembanga musaaga. Ebyaddirira twabiraba, bayongerayo amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamenya ne batuukira naddala mu makage paka mu kisenge. Ebyakolebwa mukazi we ebyo nate tubimanyi, tebabyogerako. Naye nga ye omukazi waba akuteereddeko story akulaga okutuntuzibwa n'okukinyizibwa amagye gwe gaatuusa ku mukyala w'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Wabula n'oluvannyuma bawenja Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamuwenja buseenene
era ne government nevayo nerangirira nti terina kyeyagaza Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula aveeyo adde ku mirimu gye. Era ensi yeewuunya nga beebuuza wabanga gavumenti yeerangiridde nti yalidde obukulembeze bw'eggwanga era yayiseemu akalulu yakalidde kale ate opponent we omala okuwangula kitegeeza kumuyigga buyizzi, kitegeeza muwenja buseenene. Ye demokrasiya wate watugamba ye ssemateeka ono ye demokrasiya Mwami Yoweri Kaguta Museveni gya spreadinga mu ggwanga. Ne bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu si yekka yeesimbawo, kuliko ne ba presidential candidate abalala abeesimbawo. Waki bo temubawenja, waki temubanoonya? Ebyaddirira twagenda okulaba nga bakulembeze bonna ab'ekibiina kya National Platform ab'amaanyi ab'enkizi bakwatibwa, bawambibwa, abamu ne bateekebwako emisango egy'amaanyi era ne kaakati bali mu kkooti bawerennemba na misango. Abamu batemeza mabega wa mitayimbwa, abamu paka na kaakati tebakubikako kya mulubaale, tebamanyiddwako mayitire. Wabula n'essaawa za kaakati poliisi n'amagye baavaayo ne bagamba nti bano babawenjeza mu custody zaabwe saako ne mu military facilities tebaliiyo, era ne babyegaana ne babyesambajja. Wabula we tuddako emabega tujjukira Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa ng'agenda maaso n'okulangirira omwaka oguwedde nti we munaatuukira omwaka ogwa 2026 ti mu Uganda temujja kubeeramu opposition. Ye intention ye yali ya kusuppressinga opposition yonna buli ekiyitibwa opposition eyannamaddala ogijja mu gavumenti ye mu ggwanga Uganda abeere ng'ali unopposed. Kigendererwa kyali ki? Kigambibwa nti mu kukola enteekateeka eno kyali kijja kuwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni omwaganya okusobola okulaba ng'aleeta mutabani we ku ntebe. Olwo obukulembeze abufuule bwa nsikirano nga ku ntebe atuuzizaako Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force. Era tujjukira bulungi nnyo kuva emabega ebigambo ebijja byogerwa Chief of Defence Force ng'agamba nti ye kitaawe ng'avudde ku bukulembeze temusuubira civilian n'omu kujja kutuula ku ntebe ya bukulembeze eno, ajja okutuula ku ntebe eno ateeka kuba wa magye bawa poliisi. Bw'anajja nga civilian amagye tegajja mukkiriza, tegajja muwa mwaganya. Wabula bino byonna byagenda okwogerwa nga Muhoozi amaze okulangirira ntagenda kulabikako ku ballot paper. Jjukira mu ntandikwa y'omwaka 2025 yali yavaayo nga yeesowolayo n'ekibiina kye ekya Patriotic Ridge ng'agenda maaso n'okuba nga abuulira enjiri y'obukulembeze nga wagenda okwesimba ku kifo ky'obukulembeze. Kino nno kyali intended okukuba Muhoozi Kainerugaba mu bantu mu public alabe oba public enaamusanyukira banaamwagala. Naye gavumenti we yamala okulaba, Mwami Yoweri Kaguta Museveni we yamala okulaba nga Muhoozi abantu tebamusiimye ng'era nawaanalabika ku ballot paper gajja kubeera maziga meereere, n'asalawo n'agamba ne bayiya plan B. Project gye baali bayita Muhoozi twabiwulirako mbu ne bagamba kakati Muhoozi tagenda kulabikirako ku ballot paper. Era Muhoozi n'asaba nti bonna abadde bamuwagira abawagizi be abadde bawagira ekibiina kye abakubiriza ekintu kimu beesimbewo mu bifo by'obubaka bwa Parliament. Era n'akubiriza abawagizi bonna bagende maaso n'okuwagira kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa ow'ekibiina kya NRM gwe baba bawagira gwe baba balonda ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Ebisigadde ajja kuba ababuulira. Ebigambo nga bigenda biyitiŋŋana, omwe yava n'okusuubiza okuggyako Robert Kyagulanyi Ssentamu omutwe. Wabula baromakers mu ggwanga Uganda abali ku ludda oluvuganya baavaayo ne baagala n'okkuba gavumenti saako ne Muhoozi Kainerugaba mu mateeka nti high ranking officer atuuka atya okwogera ekyo ekintu literi civilian ajja kukkirizibwa tuula ku ntebe ya bukulembeze. Demokrasiya wate watugamba butya we bataputa ssemateeka wano mu ggwanga Uganda. Jjukira kiba kimenya mateeka olw'ensonga nti wano mu ssemateeka w'eggwanga Uganda yabagibwa akugira bulungi nnyo ON military officer obutenyigira mu byakulonda, obutenyigira mu byabufuzi, nti ene UPDF officer ayina sigala ng'ali nnuto ng'aweereza saidi zombi eya Uganda, aweereza bannayuganda saako ne gavumenti, tayina kubaako na kyekubiira. Era ng'akawaayiro kamugamba bulungi article 105 kamuwa bulungi nnyo omwaganya nti oba oyagala okwenyigira mu byobufuzi sooka oyambule wali uniform oba resigninga ku mulimu gw'oliko ogw'obwamagye, ekyambalo kiteeke wali, then awo ojja kuba oli capable okuyingira ebyobufuzi. Naye kaakati ssemateeka oyo takansolingibwangamu, takyusibwangamu, takwatibwangamu mukwano gwange gwampuliriza. Wabula wazira
tulaba nga bannabyabufuzi abasinga percentage ennene esinga ku influencingira mu military. Ab'ebitongole bikuumaddembe beesuuliddeyo ogwa Naggambo okuuma ssemateeka bamukyobodde ne bakatagga bukatazzi. Tulaba bannabyabufuzi abasinga nga bamagye nga bakyalina mu uniform nga bakulembeddwa mu Hozzy Kayene Rugaba bavuddeyo ne beenyigira mu byobufuzi era be basalawo tutuuse ne ku extent nti Uganda nti amagye ge gasalawo ani alondebwa n'atalondebwa. Twalabako jjojuzi wano omwaka ogwaggwa mu by-elections ezaali e Kawempe nga emirimu gino kalingibwa Electoral Commission nga Simon Byabakama bamutuuza ali ebbali yo gwe gwakwogera bwogezi na kulangirira naye nga tola polling station zonna emirimu gyakitingibwa n'amagye poliisi ba jet UPDF SFC SMY nga be bali ku mirimu gya Electoral Commission. Era kino ne kyennyamiza nnyo eggwanga kyaleka baamu banyenyana mitwe nga bagamba kino kiyinzika kitya okubaawo. Kakati ebyo byonna mbikugamba okusiigira ekifaananyi lwaki gavumenti egenda maaso n'okusuula emisanvu. Enfunda nnyingi ez'ebyegaana n'ekigendererwa kyabyo ng'ebyegaana kugambye baasuula emisanvu wano nga kalulu kaggwa nga bagezaako okuwanja Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu yakola atya? Yababula. Wakati mu kusuula emisanvu bantu bangi abaakubwa emiggo, bantu bangi abaalugenderamu, abamu baasibwa nga bamu bakubibwa lwaki? Bababuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu aliwa nga bawenja omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform. Bangi baakubibwa emiggo era bangi balinza oddukunyumizaako buli muntu alunyumyako lulwe. Tibyali birungi, kaali kaseera kavaawo mpitewo, kaali kaseera ka bweraliikirivu ne bateeka okutya fiyamba Uganda. Intaneti negibwako bannayuganda ne babeera mu kizikiza ky'obutamanya. Wabula ng'ekibuuzo kye twebuuza, gavumenti obanga ebikola mu mateeka era nga beefuula okukwatisa amateeka ng'eri transparent nga bwe yagamba akalulu kano kagenda kubeera free and transparent, lwaki yali ejjako intaneti? Tebaakiralifayinga nsonga eyo. Kyokka nga tujjukira bulungi nnyo emabega mwaka gwa 2 myaka gwa 1989 Mwami Yoweri Kaguta Museveni kati tumuhwabulwa nga amaze okuwamba obuyinza yavaayo n'agamba nti ku luno abazungu bano bagenda kakasa nti Africa tusobola okukuba akalulu, tusobola okuzanya demokrasiya omulungi, tukuba akalulu mu mazima, mu bwenkanya ng'ensi eraba. Temugenda kuddamu kubba bululu, temubeemu kukyusa electoral reforms, temubeemu muvuyo mu kulonda. Ba MP banaaweebwa omwaganya okulondebwa nga ebaagala. Byali bigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa mu myaka gya 1980 eyo gya 86-89 nga yakawamba obuyinza. Wabula n'ataagala kulaga nsi nti eggwanga agenda ddikulembeza ku mudumu gwa mmundu kuba yali aliwambye buwambi. N'ayagala okusaawo enkola ya demokrasiya bannansi balabireko nti omusajja amaze owamba obuyinza ate kati ataddewo n'akalulu, ataddewo n'abopposition abaagala omwesimbako bajje bamu-opposing bamwesimbeko era n'ateekawo ne kye bayita dialogues nga kino nno mu constitution kiwa oludda oluvuganya ye okubanga bagenda mu facilitating sente zinzo muyambako campaign akalulu katambule bukwakku, katambule nga kali free and transparent, free and fair elections. Byali bigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era n'agamba nti abazungu balowooza nti Africa tetusobola kwebeereramu. Naye twagala tubalage nkimanyi bagenda kujja bamanyi nnyo okulingiriza Africa. Ne ku mulundi guno bagenda kujja balingirize. Naye tewali kye bajja kuzuula olw'ensonga tugenda kukola akalulu akali free and fair. Bali so observant. Bagala nnyo okuobservinga buli kigenda mu Africa. Naye katubalage nti nno tewali kye bagenda kuobservinga. Naye nga tubaaniriza. Byali bigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhwabula ng'agezaako okuba ng'ateekawo embeera eraga nti akalulu ng'agezaako okuba ng'ateekawo embeera eraga nti nno akalulu kagenda kukubibwa mu bwenkanya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye gye byaggweredde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tulaba nga embeera egenda etabanguka mu ggwanga bukyanga agenda mu maaso na kufuga, bukyanga agenda mu maaso n'okutwala obuyinza byakyuka
ebyamulwanya byaddamudda kati ate abantu bibali mu kulwanyisa ebyalwanya Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko tulaba nga biddamu okulabikako ng'ate kati abantu bye yasuubiza eddembe bali mu mulwana olw'ebikola bye yalwanyisa mu nsiko ekintu eky'obuswavu ennyo ekintu ekiswaza eggwanga nga Uganda ekintu ekijjako credibility ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku bintu byazimbidde emyaka n'emyaka myaka 40 wabula bo nga bannayuganda bagamba ku myaka gy'amaze ku ntebe emyaka 40 tetulaba kyakoledde eggwanga okujjako n'okujjawo ebintu bye yasangawo byonna n'abisiza ebintu abakulembeze abamalako emyaka emitono bye baleka bakoze bagamba nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni tasobodde kukolayo wadde n'ekimu okujjako bisaanyaawo waabayambye ekitonotono n'atuukirizaako ku ebyo ebyabakulembeze bye baali baateeka mu manifesito zaabwe n'asobola okuba nga abimaliriza so okubitandika wabula okubimaliriza kubanga baali baabitandika dda ngezaako kusigira kifaananyi wa gavumenti yaffe woolina gyesigira naawe otalina gyesigira nti balungi nnyo mu kumatiza n'ebigambo naye mu kutuukiriza oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza ng'otanatweyungako ekyokukola nagambye eddakirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe mukwano gwange ojja kuba osobola okujja mu comment section ojja kuba osharinga olikinga vidiyo neetambule nagamba buli wosharinga ng'ate otaddeko comment yo eddoboozi lijja kutambula wala nnyo lisobole okuba nga liwulirwa kakati Mwami Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna n'okwetema engereke nga obululu bwa Uganda obujja okubeera mu fair and free tulaba kati nga ssemateeka yavvuula dda ng'amagye gagenda maaso n'okwenyigira mu byobufuzi nga bagezaako okuwenja Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga badde tannakubikako kya mulubaale bamuwenja buseenene kati okuzzaayo ku point gye tubaddeko jjojjuzi road blockades zewalabye mu kibuga Kampala mu byalo newankubadde gavumenti evuddeyo n'ekola statement byengenda okuba nga nkugamba ng'eyita mu musajja waabwe Charles Magezi agenze mu maaso n'okuba nga ataputataputa embeera eno eyabaddewo nga bagaa temutufunawo bitemututeebereza ebyo muwulira ebyabaddewo bye mutambuza ku social media si bituufu ebyo si bituufu wabula ffeno twabadde n'enkola eyaffe gye tukolanga bulijjo emirimu roadblocks zaadde zifuuse roadblocks gwe mukwano gwange olunaku olw'eggulu mbu nga bawenja Robert Kyagulanyi Ssentamu naye amagye gaganye okikkiriza era bagamba nti Uganda People's Defence Force bamaze okukiralifyinga nga bagamba ebyabadde bigenda eggulo okudeployinga military police ku road checks zonna ku points zonna okwetoloola Kampala ebitundu byonna ebyoku border wabaddewo operations eno operation yabadde egendereddwamu okurestoringa discipline okuteekawo embeera ya discipline mu ku nguudo za Uganda era tewabaddewo attempt n'emu yakusiba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti twadde tumuwenja buseenene ekyo bakiganye ani abyogera bino ye musajja nfanfe wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni Charles Magezi agenda maaso n'okukiralifyinga nti ezo road block checkpoints ze mwalabye zaadde teziwenja mukama wammwe Robert Kyagulanyi Ssentamu ffe twadde tugezaako okuteekawo mpisa ya nneeyisa ku makubo omanyi ab'ebidduka no balina empisa ezaabwe bamanyi okweyisa obubi ku makubo omugamba kolawo oti tebaagala kukolawo ebiti bayise bakuba ebitaala oba okitegeera speedi ne baleetera obubenje ku makubo kati agamba okwewala ebyo byonna obubenje bwadde bususse kyetwadde tusala amagezi tuteekewo checkpoints ku makubo gonna okusobola okulaba nga twewala obubenje obuyinza okuba nga bugwawo ku makubo okusobola okulaba nga twewala obubenje obuyinza okugwawo ku makubo gwo mukwano gwange ali eyampuliriza checkpoint ino tezabadde mu kibuga yokka n'embyalo era oba wagenzeeko ku ttale checkpoint zino wandibadde ozirabira ddala bulungi ku makubo n'embyalo wabadde ozirabira ddala bulungi nnyo checkpoint zino nga zisazeeko nga bayina ekintu kibawenja gavumenti kyetwogera ekikisuza nga teyeebase kakati bongera Magezi ayongera okukakasa ensi era nnyonnyola ng'agamba operation eno gye mulaba yabadde officially yatandikawo olunaku olw'Emmande siga nti twabitandise jjo bannange
yatandika ng'ennaku z'omwezi 9 omwaka guno 2026 era nga n'ebigendererwa byaffe okuteekawo traffic laws, mateeka ga traffic, kwegamba okukakasa nti n'ebidduka byonna ebigenda mu maaso ku makubo nga bigenda mu maaso n'okuba nga bigondera regulations, laws and regulations, saako n'okwadressinga criminal activities ezassociatingiddwa abakozesa ekkubo, nga twagala tuteekawo restrictions batandika okugoberera amakubo, amateeka g'ekkubo bagamanye. Amateeka g'ekkubo ge galiwa: okwewala obubenje, speed governing, ebintu nga woobimanye ebigenda maaso ku makubo. Bw'atyo nno musajja mukulu ono bw'atyo we yannyonnyodde Charles Magezi ng'agezaako okuweerereza ebitongole ekya poliisi ng'agamba nti operation ze mwalabye tezibatiisa, tubadde tugezaako okukola operation nga tugaidinga safetiness ey'amakubo. Ayongera n'agamba okusinziira ku statement, operation eno yabadde tetagetinze unregistered or numberless vehicles. Bannayuganda batebagamba, naye Magezi ye agamba operation eno yabadde etagetinze abo abalina namba ezitali registered, numberless cars, enamba ezitalina number plate, engeri y'okukozesaamu ebidduka mu ngeri enkyamu emenya amateeka, n'engeri eri violate, engeri y'okuviolatingamu traffic laws, naddala abagoba b'ebidduka bino. Omanyi abagoba b'ebidduka bino balina emputtu nnyingi, balina engeri gye bagetingamu ne bagetinga violent ne baviolatinga amateeka g'ekkubo. Charles Magezi agamba so twabasalidde amagezi nga tuteekawo checkpoints zino zijja tuyambako nnyo okussa amateeka gano mu nkola, naddala abavuguzi b'ebimotoka belukulana, abatakisi, wabula temutufuna bubi. Twali tetunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga nga ye mugamba eno just yabadde operation. Era bino ebigambo bye bya dismissinze ebyabadde byogerwa ebyakootingiddwa ku checkpoint okudeployinga ba militants eri ne Uganda Police Traffic ku makubo imbu bagenda maaso n'okuba nga banoonya mukulembeze wa kibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino baabiganye, baabyesambajje, bagambye nedda bino ebintu tubadde tujja tubikola era tubikolanga just kuteekawo mateeka ga kkubo, temutufuna bubi. Era yagasseeko ng'agamba operation eno egenda sigalawo ng'eforcingiddwa kubanga kyetaagisa tusobole okuba nga twensuwalinga compliance ne traffic, tuteekawo registrations n'okurestowalinga orders ku makubo, amateeka g'okkubo gasobole okuba nga tegatyoboolebwa, buli muntu asobole okuba nga atambulira mu mateeka. Era UPDF yagenze mu maaso n'okukkaatiriza nti enforcement nga zino, operations nga zino si mpya mu Uganda, emabegakawo tuze tuzikola era nga zizimu nga ne achievements tulina similar objectives ze tugenda mu maaso n'okuteekawo nga byebimu, tewaliwo nnyo kyamaanyi. So muleme kuliriza kintu kino, abagamba bino tuze tubikola, muleme kuliriza bintu bino. Charles Magezi abagamba operation eno tuze tuzikola, muze mubiraba nga tuteekawo operations, abagobi b'ebidduka basobole okugondera amateeka, tusobole okuba nga twewala obubenje mu Uganda. Kale kya bulijjo sigamba nti no twabadde intended okuba nga tugenda maaso n'okuba nga tuyigga omukulembeze omu gwe mugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ab'obuyinza bagenze maaso n'okugamba nti motorists, abagobi b'ebidduka, okwo kwogatte ne ba corporates, saako ne ba military police, saako ne traffic officers,
okudeployingibwa ku checkpoint bajja kubeera nga bagoberera directives ezijja okuba nga ziteereddwamu mweno exercise nti abagobi b'ebidduka aba traffic military police traffic officers bajja kudeployingibwa bagendagenda maaso n'okuba nga badeployingibwa ku checkpoints naye bajja kugoberera ebirago ebinaaba bibaweereddwa. Lwaki munnayuganda yandibadde yeebuuza lwaki bino byonna babireeta nga mwami Yoweri Kaguta Museveni anaatera okuba nga alayira? Kubanga kwerinda kufunamu kutya. Mwami Yoweri Kaguta Museveni atiddemu okutya okulayira nga tebannakwata Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ayinza okubaako embeera gy'ateekawo omukulembeze n'atalayira. Ayinza okubisa omukulembeze pressure n'atatuuka mu kulayira. Bino bye bibuuzo ebyetoolerera mu mitwe gy'Abannayuganda. Beebuuza ensonga eno. Bebuuza lwaki eno embeera ejjawo kati. Lwaki ebyenfuna by'eggwanga bituuka okusannyalazibwa nga biyita mu ntambula y'ebidduka? Kubanga ebidduka tukimanyi bulungi nnyo bye bimu ku bitambuza product ezigenda mu maaso n'okuyamba ku ekonomi ya Uganda okubuuminga okubanga egenda wide. Kati lwaki ebidduka byandibadde bitaataaganyizibwa olw'okubanga omukulembeze agenda kulayira? Kiki banoonye ekyo ekituuka osannyalaza ebyenfuna by'eggwanga Uganda? Kubanga bikola omulimu gw'amaanyi nnyo. We bitaliiwo ebyenfuna by'eggwanga tebitambula, omusolo gujja kwesala. Kinenge gye kitattanamu eggwanga ne kireeta decline eri ekonomi y'eggwanga. Kati poliisi zino ensonga yasoose n'ezitunulamu oba batunuulidde kimu ku ekyo kye bawenja. Batunuulidde kimu kyakuteeka mateeka ga kkubo, kyakuteeka biragiro bya kkubo mu mateeka, oba babitunuddemu nga n'ekigendererwa ne side effects zonna bagenda maaso n'okuba nga bazitunuulira. Nagambye oli ku UG Update TV kosinziro bango otuuliriza. Gwatanna tweyungako kusaba kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga naawe otweyungako ddala butereevu. Kati nno bagamba deployment of the security ku nguudo ezimu mu kibuga Kampala newankubadde yataddewo emboozi y'amaanyi nnyo ku social media nga n'abamu abakozesa social media bakiraiminga nti operation yabadde eteekeddwa kukwata mukulembeze wa kibiina kya National Platform. Newankubadde UPDF yegenda mu maaso n'okuinsistinga nga bagamba operation eno yabadde strict ng'era n'ebigendwa byayo ku enforcing traffic discipline n'okuimprovinga ku road safety, kumprovinga okubeera safe ku makubo, abantu mutambuleko nga muli safe, saako n'okuteeka empisa mu makubo. Yo gavumenti bwetyo bwegamba ng'eyita mu mwogezi waabwe Charles Magezi. Bagamba nti ebyo mwogera byanjwanjwa, ffe twagala mu kitegeere nti traffic eno yateereddwawo tetugaana, checkpoints zateereddwawo, niffe twadde n'ekigendererwa ekyokuteeka empisa ku makubo okulaba nti amateeka ga traffic tegamenyebwa, olwo twongere okunyweza entambula ennungi mu kibuga Kampala saako n'enguudo ezimu. Wabula agabadde mu nkubo gabadde galaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde n'ekigendererwa ekyokugendako ewa Honorable Francis Zaake. Wabula poliisi yakoze neggala buli makubo ge babadde basuubira nti wano Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okupenetratingira okuyingira. Jjukira asinga omuwenja ye Chief of Defence Force Muhoozi Kayine Rugaba yasinga okuba nga awenja Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amuwenja obuseenene, era enteekateeka zonna zikolebwa. Era enteekateeka zonna zabadde zikolebwa okusobola okwenshuwalinga nti ebidduka byonna bigenda mu maaso n'okuba nga bikyekingibwa nga bamuwenja buseenene Robert Kyagulanyi Ssentamu. Obadde oli ku UG Update TV nga kosinzizo bango otuwuliriza,
nzikiriza mukwano gwange nkusiibule twerabira ku sharinga commentinga likinga mbagala nnyo mweraba.